kyanjawulo ne kurayoti okurayotinga kwe kwonoona ebintu nga bwe mwalaba mu Amerika nga basse Floyd abaddugavu ne badda ku bintu ne bamenya n'amaduuka nga bwe mubiraba riot kwonoona wabula demonstration kulaga butali buki bumativu tusobola olaga obutali bumativu mu avenues nyingi TV abantu balina YouTube channel abaana balikodinga mwene ba professional journalists muli bangi naye tugenda ku street kudemonstratinga kuba nabajjukiza ne mbagamba politician omulimu gw'omutuufu abeera nga alina okukonvinsinga abantu abaavu bamuwa obululu ng'akozesa ssente z'abagagga abaavu baleme kulumba bagagga nziramu politician yabeera omuntu akonvinsinga abaavu mu bungi ne bamukkiririzaamu ng'akozesa ssente z'abagagga to make a balance abaavu obutaletera abagagga buki buzibu njagala obategeeza muli baana bato mbadde wano okuva mu gwenkaaga ndi wano okiwulira twatwala emisinde tulabye ebintu ebimumwogerako biki byogere enkovu zondaba nazo mu feesi za ntalo kyovula ne mutandika entalo ndi mugumu nnyo namanyira bya ntalo okiwulira naye nga njagala obagamba ekintu kimu mukyalina future ahead wenkulidde nga sirabanga ku kompyuta ng'omukazi wange gwenkwana entebe nina okugenda entebe nveeyo ate ngende ndaba ow'ekireka imagine that distance naye kati mulina social media osobola okucommunicatinga n'oba obubaka obuli positive muve ku babuloga b'ebweru badipendingako bulaaya gyembadde okiwulira bulaaya gyenkoze eki gyembadde eplatemu eyankaddiya kuba bakuteeka mu robot life kera ku makya genda bakumulimu ddayeeka njagala tubeere nga mumanya ekintu kimu Uganda has a lot of opportunities. Uganda yensi gy'osobola okukera n'ogaggawala wallahi nga buli muntu agamba wagaggawadde ote naye nga wagaggawadde Uganda yensi gy'osobola oleeta emitwalo 5 egya $. Uganda yensi gy'okera n'oba ne project singa 9 nga bwe mutulaba ensi bagiconnectinga border to border nabadde kapucola ggulu mbadde nasuza embaale this morning ndi Kampala muganda wange gendako mu nsi eziddiridde otegeere piisi gy'olina e Uganda ebintu byemukola wano mubitwaleko mubikole ewa Kagame oba ewa Magufuli olabe abazungu bennyini bemulabirako abo balina ebintu ebiri basic byebatasobola kukwatako ne bebabeera bali agrieved tosobola kupulakingawo railway station y'abazungu kuba kwe badipendinga toyinza kuba train kwe bakola ki kwe badipendinga naye kati onyiize okutta ensuuluulu osimye oluguudo kati oli pulezidenti gw'oyagala gye obudde anaabuzimbamu ddi amasomero kuba naye alina okuddamu akola olwo luki oluguudo. Ladies and gentlemen, muze mu big number with all due respect mwebale nnyo mwebale ddala Ashubali Kato mwana muto okubanga alina influence esobola okubakuŋŋaanya si kyangu abantu mbala abakola press conference ng'aliwo ye n'essimu ye n'oluzindaalo ti press conference eno ye press conference twagala message egende wala twagala mutegere message yaffe nti oyinza oba owakanya gavumenti naye ate nejjanga toliiwo ng'abo abantu abasinga abaafudde babakubidde bwereere bali ku mirimu twakava mu kalantiini. What is your choice? Kalantiini ekusibye emyezi 9 bakagulagulawokko akendi mwokola tesobola kukola kubanga oba wakatuula pipipipipipipi kati ne bakubatiya gas cause governments are always faceless nga tebannalowooza ku politics party kusimanyire mwesimbyewo security is paramount yo government kasitesensinga nti kati mulina kimwagala okukola eno kibuga bajja kuba abantu bangi. Not because I'm not remorseful. No, I am very remorseful. Naye njagala okugamba nti I've seen these things happen this year, next year kuva mu nkaaga. Mpulirizaako abavubuka mwagala nnyo ebya supiidi omulembe guno mwagala nnyo ebya supiidi ne mugamba isima simanya abakadde mugenda kufa well and good kubanga nayo tubabuuza wakattayo bajjajjawo bameka totulagaayo n'omu okiwulira. Njagala abantu mumanye okubeerawo kw'omuntu mu nsi kuli timed by God. It doesn't matter how old you are, it is always your mindset. Oyinza okuba nga oli muvubuka oba nga oli muto naye ng'ate oli mukadde mu mind. Nze nga ndi mukadde mu biology
naye ng'ate ndi muto mu ideology. This is why Museveni ow'ensanvu yatufuga kyogamba ffenna yalina ideology etutwala mu maaso. Njagala okubakubiriza oyinza okubanga mundawo woli olina kyowagira lweri baloti akalugo ogenda okukatiikinga teweetaaga kwata jjinja olikube wa poliisi kubanga gojja kuba omu okozinga abalala kuki obulumi bangi. N'olwensonga eyo nze bapitakinkomo nvudde Mbaale era kwe kutuuyanatuuyana kuno naye nga nsobodde otuuka mu budde. Njagala okubajjukizaako ekintu kimu nga ngenda okupasingwako okwogera ku balala nti muyina okuyiga ekintu kye bayita cohesion. Omuntu woba okola naye mu mawulire n'akuyitanga munnamawulire munno tolina kusoosa ssente. Woba oli buloga nga bali against buloga munno gwate tolina kuba kweriki sayidi kubanga eno industry kati ndala ffe tuyomba kaye temundaba nga ndi bubi fulufika temubalaba naye industry eki tujja kuddamu tunyumye. Kyenjagala okubagamba munno wakuyita nzasugalakito wampise seetaaga ssente naye nvudde Mbaale mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Mukama Katonda w'amaanyi abaleese nange yandeese. Obutambala bwange bwabuze temufaayo okutuyana omuntu wate wakulinga down that's biology naye mbaagaliza okuba nga we mutungubeera all the time muwekume tokkiriza violence kuba opportunity zikyali nyingi. Bakampadde mbaagala nnyo mbaagalira ddala nga getting excited nti gavumenti egenda vaako olina okutegeera ebintu bya mirundi emeka ena ensi improving emirundi ena. Twasooka mu agriculture revolution netugivaamu tugenda mu industrial revolution tugivaamu netudda mu computer revolution kati tuli mu IT revolution. Obudde bw'omala ng'oyagala ogenda oweekalakaase opushinga dream y'omuntu ogituukirize kyakabi naye njagala kutegeezaako nga bw'omupushinga baako kyeweepushinga kubanga ne bw'omutuusa protocol tejja kukkiriza gwe kujja ejja yita isima. Kitegedde kati ate eno message Kato gye yawandiise tekwata ku nti abenalemu tekwata ekwata ku security ekwata ku poliisi ekwata ku UPDF ekwata ku basomesa. Tokola kintu kyonna wantu kubanga eno message teri particular nti afa abenalemu nedda n'abenalemu abakola ebikyamu era ekola ki ekwata ku message eno erijeno. Kyova olaba nsanyuse nnyo nti yammwe abavubuka ate musobodde ojjejjumbira mwebale nnyo mwebale.